Afande Mukiibi, bw'oba tosobola kwerowoozaako waakiri lowooza ku baana bo. Bw'oba tosobola kwesaasira waakiri saasira abaana bo. Bino byonna mmanyi nti obikola ku lwa future y'abaana bo. Naye ate abaana bo wano toba mu kubapangira future oba mu kubasimira ntaana. Afande Mukiibi, abaana bo balina gye basomera. Eyo gye basomera essomero si kasomero ko nti wateekamu baana bo bokka, kitegeeza nti basoma n'abaana b'abantu ate abo booli mu kutulugunya. Afande Mukiibi, abaana bo basimira ntaana. Abaana bo baleetera obutawera mu bannaabwe. Abaana bo baleetera obutazannyira mu bannaabwe. Abaana bo baleetera okuboolebwa mu bannaabwe. Nsaba abantu mwenna abamanyi abaana ba Afande Mukiibi, mubalage obutambi bwa kitaabwe, mubagambe nti ono ye kitammwe kawenkene omutemu. Nsaba abasomesa ebitunyiga nammwe byebibanyiga, abasomesa abaana ba Afande Mukiibi, mubalage ku kyeneena kya kitaabwe eyo ku ssomero. Nsaba abaana mwenna abasoma n'abaana ba Afande Mukiibi, mubaboole nga mubajjukiza nti kitammwe mutemu. Afande Mukiibi, lowoozaako ku bulamu obw'enkya nga tokyali mu yunifoomu eyo. Lowoozaako ku baana bo nga tokyali mu bulamu bw'ensi eno. Lekeraawo okukola ebikolwa ebifuuka siteetimenti. Waliwo ebikolebwa n'ebyogera ne biyitaawo ne bigenda. Naye waliwo ky'oyogera ne ky'okola ne kifuuka siteetimenti. Lowooza ku Uganda nga toliimu naye nga mulimu abaana bo. Lowooza ku kiseera ng'oggyemu eyo yunifoomu naye ng'ate oyina abaana bo. Leka kulaga nti ye ggwe asinga okuprotekitinga ennyo gainizi. Era leka kulowooza nti muba mukwata mmundu oba bamwambala yunifoomu. Ye ggwe ayina eky'okukuuma ekinene. Ekyo ky'okuuma ekisibagiddwa si mikisa. Kagugu ka bibi. Era lwaki olowooza bakugamba okikuume kuba bakimanyi tekiyinza kubeera awo ttogge olw'abantu enkumuliitu be kisobezza. Waliwo munnabyabufuzi omu yakola statement mu mwaka gwa 2011 n'agamba nti ye yali agambibwako nnyina yekka, unfortunately nnyina yafa, meaning tewakyali asobola kumugambako. Nnyoko bw'aba yafa abaali basobola okukugambako. Kitaawo bw'aba yafa abaali basobola okukugambako. Waakiri katusindiikiriza abaana bo bakugambeko. Abazadde nga muyina abaana abasoma n'abaana ba Afande Mukiibi, mubajjukize nti taata w'abo abaana mutemu. Abaana ba Afande Mukiibi abalina access ebatuukako, mubalage ku butambi bwa kitaabwe waakiri beeswale. Muboole n'abaana be mubateekeko embeera eyo yonna gye bawangaalira. Wankiri banaagamba ku kitaabwe nti kitaffe, future gy'otunoonyeza ng'etusimira ntaana. Ebiseera eby'omu maaso by'otunoonyeza nga bituttira biseera bya maaso. Afande Mukiibi, wali olowoozezzaako ku bulamu nga toli mu yunifoomu eyo? Oba wali olowoozezzaako ku wa gy'ogenda okuleka abaana bo ng'omaze okugenda? Alwogerako si aluleeta, naddala mu ggwanga naddala mu ssemazingo wa Africa, naddala mu East Africa, naddala mu nsi eya Uganda. Okufa si mawulire. Gwe wasiibudde akawungeezi oba ku makya ng'ali bulungi bamukubikira nti talwadde, akutuse kikutuko. Lowoozaako ku nsi mw'otali nga mulimu abaana bo. Ate era lowoozaako ku nsi mw'oli nga toyambadde yunifoomu. Afande Mukiibi, lekeraawo okukola ebikolobero ku bannansi banno. Lekeraawo okukola ebikolobero ku baganda bo. Ebikolobero n'obijja ewammwe n'obitwalako mu regions endala. Ye ekibuuzo kiri kimu, ggwe okoma wa? Afande Mukiibi, you are like an MTN line nti everywhere you go ogisangayo. Afande Mukiibi, gwe okoma wa? Gwe buli wamu ogenda omansaawo obukyafu bwo. Osazeewo e Buganda bakulabe ng'ekyeneena, engulu bakulabe ng'ekyeneena, wa bakulabe ng'ekyeneena, ehoyima bakulabe ng'ekyeneena. Waawo ogenda okusonseka ekikopo kyo ofune olwendo lw'otuzzi. Ani
Anaayamba abaana bo kale ggwe olowooza nti ssente ze zikola byonna naye gye wabadde tewabadde mu baana bo meaning abaana bo balina gye bali oba mu misomo naye bazannya n'abaana b'abaani. Bannange kabampaana asukka ono abeera kabampaane. Museveni ayina abaana n'abazzukulu abali mu yunifoomu naye ggwe sooka weebuuze lwaki zino mission tayinza kuzibatumako. Olowooza oprotectinga gains z'ofunye ennene okusinga eza Luhamya zisinga eza Muhoozi. Lwaki emirimu emizibu bagituma mmwe ate nga bagibatuma ku baganda bammwe? Lwaki basinziira mu ofiisi zaabwe ne balagira mmwe mugende mukole obulabe ku baganda bammwe? Okuuma ki ekyo ekyamaanyi ennyo ekikuleetera obusungu obutatya na kamera kugezaako kutomera mu mmotoka ya Kyagulanyi? Juzi nalaba emmotoka zo nga zaagala kutomera mu mmotoka ya presidential candidate nga mu kamera mwokubira omuntu omutwe nga tayambadde element ate nga gw'ojambadde. Bikolobero bimeka bye bakwatidde ku butambi? Afande Mukiibi oli mu ggwanga eritalina malwaliro gawonya. Afande Mukiibi watiifu alwogerako si yaluleeta ng'ofunye ekirwadde ekikambwe ekyamangu naye ng'ate wateekebwako dda sanctions. Olowooza lwaki bo tebateekebwako sanctions? Kubanga emirimu bagituma mmwe si bo. Gye buvuddeko bo bennyini baakola statement ne bagamba yenna akola ekikolobero mu yunifoomu ya poliisi agenda kuba takikoze ku lwa kitongole era tekitongole si kye kigenda okuvunaanibwa, ogenda kuvunaanibwa nga ggwe. Meaning kyonna ky'okola tolisobola kuwoza nti IGP eyantuma kubanga IGP amanya kyakutuma tekiri mu mateeka nankugamba nti ogenda kuvunaanyizibwa nga ggwe. Muntu kyoyo akola statement ey'ekikula ng'ekyo n'osigala ng'okyamenyeko okufiirawo, n'osigala ng'okyamuttira banno. Nze nina YouTube channel nga nkyali ya Uganda kwe nali nagaana okukyala. Omanye ensonga lwaki? Byonna ebyogeddwa tebivunaanyizibwa ku mukutu guno yadde abaguweererezaako wabula bigambo by'oyo omuntu ssekinnoomu abeera abyogedde. Ne mbuuza omwezi we guggwako nze nfuna mmeka? Mu bufunze gwe ku risiki yange kw'orayidingira bwe giwunya bankube bw'omu naye nga bw'oba ofuna omusaala gwo ku YouTube era ogulya bw'omu sifunako. Ne ŋŋamba sisobola kuwa kintu kye sifunamu ate nga bwe kizza backfire nze kinjasa mutwe. Bino tebivunaanyizibwa ku mukoto guno abaguweererezaako abagukuŋŋaanyizaako wabula bigambo by'omuntu ssekinnoomu. Mu bufunze kyonna ekiva mu bigambo byange kivunaanyizibwa ku nze naye ng'ate Joyce ava mu bigambo byange anywebwa oli. Kakati y'enkola y'abasirikale bano b'ekitongole kya poliisi. Byonna byokola ebyokutulugunya bibagasa naye ate nga weebizza backfire tebivunaanyizibwa ku bo, bivunaanyizibwa ku ggwe. Lowoozaako ku lunaku ng'oyinza okwetaaga okufuluma eggwanga lino ogenda ojjanjabwe, oba lowoozaako ku lunaku ng'omwana we yeetaaga okutwalibwa mu ggwanga eddene agenda alongoosebwa omutima. Lowoozaako ng'omuzadde era okimanye nti bano b'oyagala okufuulira abaana baabwe bamulekwa nabo baazaala. Leka kulowooza nti abaana bo bokka be baana nti ate ogenda kukozesa embeera yonna okusobola okufunira abaana bo future. Eyo gy'oyita future y'abaana bo ntaana y'abaana bo, kubanga abaana bo tebagenda kufuna future ng'abaabala bali ku nguudo oluvannyuma lw'okutta bakitaabwe ng'ate gavumenti teyayina nteekateeka y'abamulekwa. Lekerawo okufuula abaana b'Abaganda bo bamulekwa. Lekerawo okulowooza nti abaana bo bokka be baana. Mbadde nsaba Detective Mariam, noonyeza abaana b'Afande Mukiibi, noonyeza famire y'Afande Mukiibi. Tujja kusobola okumanya gye basomera, tugende obutambi ng'obwo tubutwalira abasomesa baabwe. Obutambi obwo tumanye abaana be basoma nabo, tubagambe tubannyonnyole.
abaana ba Mukiibi beetaaga kuboolebwa mu baana baffe, abaana ba Mukiibi beetaaga kuyeeyezebwa, oba osanga kinaaleetera Mukiibi endowooza ey'okubiri nti abaana bennoonyeza future ku bulamu bw'abataata b'abaana b'abalala zirimu kubasimira ntaana. Waalingawo omusirikale bamuyitanga Sam Omala, ate weewuunye Sam Omala teyakutuuka ku bikolwa byo oba ebikolobero byo, naye Sam Omala yalimbwa, bwe yafa baagisuula ku jjirikiti. Poliisi teyaziika, gavumenti teyaziika mu butongole, tebaamujjanjaba. Sam Omala n'atuuka okusinziira ku kitanda gye yali afukira mu mpiira era ng'afulumira mu mpiira, n'agamba yennaku ennasobya nsonyiwa tekyakumeutinga mutima. Sam Omala okugenda ng'ekyonziira, Sam Omala okutuuka okulaaja n'obujjanjabi, Sam Omala ye yaliraajanya obujjanjabi, Sam Omala ye yali wammansi ez'empeke. Kikyataakola okuumira gavumenti eno mu buyinza mu biseera bya Dr. Kizza Besigye ebyawo okotuwaaka activity for change. Sam Omala ye yali gwe mu biseera ebyo, naye ate weewaawo Sam Omala ye yali gwe, at least Sam Omala yali kisenge ekiziyiza so si ekyokulwanyisa ekisaanyawo Dr. Kizza Besigye n'abantu bo. Abantu bakyawa Sam Omala, ate ne gavumenti neesuula Sam Omala oba poliisi neesuula Sam Omala. Sam Omala n'atuuka okufiira mu private hospital, naye nga Sam Omala awammanta ez'empeke. N'alaba ng'obulamu bugenda, n'akimanya nti alina be yasobya, n'abaga bannange yenna omuntu gwe nasobya oba omuntu yenna gwe nakola ekikyamu nsaba kunsonyiwa. Sam Omala yalimbwa baagisuula ku jjirikiti. Sam Omala baamala okumukozesa ebikyamu ku banne. Sam Omala baamala okumukozesa ebyambyone ku bulamu bwa banne. Sam Omala ne bamusuula mu kitongole. Sam Omala ensi n'etandika okumuyonka obutaaba. Ebintu n'atandika okubirengera nga tali mu yunifoomu. Ebintu n'atandika okubyejjusa nga tali mu yunifoomu. Okumusuula yalisuuliddwa olw'emyaka, naye baamutikka kyeki ekitasobola kumujjanjaba yadde okuweerera abaana be. Kabbo ka muwala kagenda kajjudde kakomawo kajjudde, aka Sam Omala kakomawo kalimu ki? Aka Sam Omala kaddiramu ki? Sam Omala ndabirwamu nnungi eri mukwata mmundu eri mwambala uniform eyeesiriwaza ku bulamu bw'Abaganda be. Bali abasajja tebakweyunuza mu gainizi ze baprotectinga temuli muyiyo, kubanga singa mubaddemu eyiyo n'abaana bo baali badde mu system nga bambadde uniform nga Luhamya, nga bambadde uniform nga Muhoozi. The question is, you are protecting the gains as you the mukwata mundu, naye abaana bo baliwa mu system oba ekoma ku ggwe. Abaana bafande Mukiibi baliwa mu system oba system ekoma ku ggwe. Bweba system ekoma ku ggwe ky'okuuma si kyammwe, ogirimu lwa nsonga nti oyina bw'okuumira ekyabwe. Kubanga singa obadde okuuma kyammwe nga Museveni w'alaze abasika 2 naawe mwali baddemu mu system, abaana bo mwali baddemu mu system, omusaayi gwo. The question is, ababo baliwa? Era singa ofuluma system olwaleero oba ofudde oba emyaka gikutimaye, abaana bo basigaddewa. Lowoozaako ku baana bo. Bino ebintu byokola ne mu nzikiza omuntu omutegeevu tayinza bikola, naye ate ggwe obikola emisana ttuku ng'ogasseeko okubeera nga obikolera wakati mu kamera. Sam Omala kikyataakolera gavumenti eno okugikuuma? Mutera okugamba tubabbowa, era mutera okugamba tewaliiwo vibe, naye ate ne Sam Omala waliwo omulembe gwe yaliko ogulimu okwekalakaasa, ogulimu vibe nga bw'ogamba nti gwe okwekalakaasa n'okutta abantu kyoyita vibe. Naye Sam Omala bwe yafa baamusuula ku jjirikiti nga mbwa. Embwa ekuuma awaka, naye empeera yaayo ng'efudde tebagiziika yadde mu keesi, bagisuula ku jjirikiti.
busuuzi n'ebiseera ebisinga yadde n'okugiziika kiba tekyetaagisizza. Fuuka embwa yaabwe, bataayirize buli gwe bayita omulabe waabwe, balumire buli gwe bayita omulabe waabwe, naye bw'olifa bagenda kukusuula ku jjirikiti. Ne bw'oliva mu yunifoomu eyo bagenda kukusuula ku jjirikiti. Saamu omala yatandika okusasulira ebikolobero by'ensi ng'akyali mulamu. Ekimba ekyatta Saamu omala gw'olowooza kyavaawa? Ekimba ekyatta Saamu omala gw'olowooza kyavaawa? Weerowoozeeko ng'oli mu yunifoomu eyo, okimanye nti yunifoomu eyo tetandikidde ku ggwe ate era tekomye ku ggwe. Ofiisi eyo mw'otuula mulimu gwe wasikira. Ofiisi mw'otuula emubanga mulimu gwe wasikira, manya nti si ggwe asembyeyo okugituulamu, naye ogifulumyemu na likodi ki? Lekeraawo okukola ebintu ebinaafuuka statement. Bw'oba tosobola kweswalira, waakiri swalira abaana bo. Oyagala tukutye, naye waliwo enjawulo wakati w'okutiibwa n'okuweebwa ekitiibwa. Tusobola okukutya nga tukulaga n'abaana nti bw'ogaana okunaaba ngenda kuyita Mukiibi. Ekyo si kye kitegeeza okutiibwa. Abaana b'omuntu basikira ku kitiibwa kye, naye ate abaana b'abantu tebasobola kusikira kutiibwa kwe, kubanga gye wakoma okutiibwa abaana bo gye basobola okukoma okuyisibwa ng'ekyonziira, naddala nga tokyalina maanyi gatiibwa oba nga tokyali mu nsi mwe baali bakutiira. Lowoozaako ku baana bo nga bafuuka ekyonziira. Lowoozaako ku baana bo nga bafuuse ekyenyinyalwa. Lowoozaako ku baana bo nga buli we balaga babasenza luti. Ani ayinza okuwasa abaana b'omuntu nga ggwe? Era ani ayinza okufumbirwa abaana b'omuntu nga ggwe? Mukiibi, teweeteekako kikolimo eyo gy'oli ne gye buli eno. Abeewaffe olumu babagaana okwetaba n'abantu beeyo lwakikola ekyakolebwa emabega. Kakati lowoozaako ku kiseera ng'otunuulira abantu be wasobya, ng'otunuulira abaana be wafuula baamulekwa. Lowoozaako ku kaseera ako nga tokyalina maanyi. Lowoozaako ku kaseera ako nga tokyalina buyinza. Njagala otunuulira embeera ya Peter Erweru yamuddusiza mu bulokole. Omanyi ye Yesu agamba mbu jangu nga wooli mwenna abasobeddwa na mwenna abalemeddwa. Yaddukira mu bulokole okufuna ekiwummulo. Yali kyakwesittala mu bantu. Yali aboolebwa buli waayita. Yali tayagalwa buli waayita. N'asalawo okuddukira mu bulokole mbu asumbe. Eyo gye yafuna famire ate era tayala. Kuba taliyo kyawandiikibwa kyasobola kusoma nga tekimulwanyisa. Nabagamba ebyo by'owoza mbu simanyanga ngenze mu bulokole ngenze kuweereza Yesu. Eyo si y'ensonga. Sooka weetondere bye wasobya. Mukama Katonda bamutwalira butwalizi bbaluwa ng'oli agitaddeko omukono nti musonyiye, then Mukama n'akubamu approve. Ne bw'olyetondera Mukama emirundi 10 nga tosoose kwetondera bye wasobya, tolifuna kusonyiyizibwa. Abantu abamu balina enkola. Bw'amala okusobya banne, bw'amala okutta abaana b'abantu, ng'addukira mu bulokola ate n'abamu munne basiru ne baweerayo obujulizi. Nze nali nti natta muganda wange ne mmala n'endogoka. Teri Mukama agenda kukusonyiwa nga tosoose kwetondera oyo gwe wasobyako. Peter Erweru olunaku olwaleero buli kyasoma kikuba ye. Anaasomesa atya kutta okubeera ekikyamu? Anaasomesa atya kuwa abazadde ekitiibwa ng'obulamu bw'abaana b'abantu teyabuwa kitiibwa? Anaasomesa atya ku butabba nga ye teyakoma ku kyakubba ssente oba kyabutabba ssente, yabba bulamu bw'abantu? Kikyagenda okusomesa ekitamukuba mu mateeka 10? Kikyagenda okusomesera okitwale nti ddala kituufu omusumba ayogedde oyo omutemu ajjudde omusaayi mu ngalo ze ate ze yagaana okunaabako, agende yennyini gye yatta abantu, asooke yeetondere abazadde be yattira abaana baabwe. Ensi yagiwunyisa ekivumbe.
ne batuuka okuziika abantu mu kikungo ng'abantu be baziise mu kikungo bayina ewaabwe naye nga gavumenti teyagala baddiza bakadde baabwe kubanga eyagala okuteekawo entiisa nti yenna neemalikirako mu mukola nti teri atatya nziika eyo. Abantu batta ba mu kitundu meaning bazadde baabwe baali ba mu kitundu, golowooza ki ekyabalobera okuddisa bazadde baabo abantu emirambo? Ne baleeta abafaaza, ne baleeta basheeyi, ne baleeta abapasita, ne baleeta babishopu, temujje musabire abantu wano tubaziike wamu. Naye nga bwe babaziise weetiye yeesimye ngaddi nga weetiye yeesimira omuntu entaana. Babaziika ani yasigako ku lumonde oyo ennima y'omubazungu eya lumonde ey'okukola layini y'ekikata. Kati bano layini y'ekikata tebaawumba mpumbe, baasima nsime neefuuka layini ya ntaana ne bagenda nga bagalamiza muli emirambo ne bamala ne bayiwako ettaka lumu nga bakozesa ziiweetiye. Naye ng'abaana abo baalina ewaabwe ne bazadde baabwe baalimu omwo kubanga baali baana ba mu kitundu. Olowooza lwaki baabaziika wamu? Peter Lwerube yaduumira okutta ku orders za Museveni. Kubasigira ddala ntiisa ekintu ekyo butakyerabira. Peter Lweru bw'oba okakasa nti Mukama yakusonyiwa, bw'oba okakasa nti oli mulokole, genda mu bantu beekasese obagambe nze natta abaana bammwe nsaba kunsonyiwa. Mwalokose akoze ekkanisa afuuse musumba, ng'osumba ani gwe kiyenje? Ng'osumba ani naye nagisi y'omu ngalo ey'omusaayi ekujjudde? Kakati ebyo byonna Peter Lweru anoonya kiwummulo. Anoonya kiwummulo, akimanyi community emuboola, community emuwalana. Naye nga teweerabira Museveni yamugamba nti Uganda nga zaasobola ogyegazanyizaamu lwe baamukuba sanctions. Uganda kyeyengazi gye nsobola okwegazanyizaamu ng'ekibadde kinkuuma mwe nakolera ebikolobero kinyambudde uniform. Olowooza bamuwummuza yeeyagalidde? Mu Uganda ennamba yanoonyaamu kalumu akalinga kano n'ateekamu obutebe 6 mbu agenda sumba bantu. Tanoonya busumba, anoonya ekintu eki kiwummulo. Mukiibi ojja kufuuka nga Peter Lweru, Mukiibi ogenda kufuuka nga Samuel Mala. Mukiibi njagala era nkujjukize kwa Jabudulu Sebirumbi. Mukiibi omusajja gwe bayita Jabudulu Sebirumbi yali w'amaanyi ku UPC gwe tonnafuna maanyi. Olaba omuntu yakola ebikolobero ewatali kamera nga neno tukyasobola omwogerako ffe abatamusanga. Meaning yali w'amaanyi nnyo, yagyonyesaako nga statement ze zeeyogerera tezeetaagisaako katambi konna. Sebirumbi Haji yabulirawa? Yafa atya? Nga yakola bingi ku lw'obotoboto obutadduka naye, nga yattira abantu obotoboto obutadduka naye, nga yawambira abantu obotoboto obutadduka naye, nga yalemaza abantu ku lw'obotoboto obutadduka naye. The question is, olwaleero ebintu we byekyangamu, Museveni asobola okudduka naawe? Museveni asobola okugenda naawe? Golowooza bameka abalinga ggwe be yakakozesa? Tunulako emabega oba nnoonyezeeko abalinga ggwe be yakakozesa. Embeera mwe bali, si ggwe asoose mu ofiisi eyo, si ggwe asembyeyo, si ggwe asoose mu uniform eyo, si ggwe asembyeyo, si ggwe asoose ku rank ezo, si ggwe asembyeyo. Naye kyabuvunaanyizibwa onoonyeeko ku baakusookawo embeera mwe bali. Abaana baabwe basomera Bulaaya. Abaana baabwe bajjanjabirwawa? Abasajja abo basulawa? Nga n'abasinga mpulira baddukira mu private security companies nga bafuna emitwalo ameka? 3 gukka. Lowoozeeko ku kaseera nga toli mu uniform eyo. Saagala olowooze bulowooza kaseera nga gavumenti eyo teri mu buki, mu buyinza, kubanga buli wolowooleza mu gavumenti okubeera mu buyinza bo balina endowooza nti ekyaliwo olubeerera. Eyiyo bwerikyuka nakigaana eriri pazo ng'avuma Kyagulanyi. Tobirowooleza mu gavumenti okukyuka yokka, naye ne gavumenti y'omutima gw'onkulu oyinza okukyuka positioni. Peter Lweru yabibalira mu gavumenti kukyuka, eyiye yakyuka.
eyiyo ey'omunda yakyuka. Where is he? Samu omala yabibalira ku gavumenti okukyuka, eyiye yakyuka. Where is he? Kakati naawe ojja bibalira mu gavumenti yokka okukyuka, naye lowooza ku yiyo. Kubanga eyali mu kifo kyo mu 96 gavumenti eyakyuka, naye waliwo gw'omulala, kitegeeza y'oli yakyuka oli ali luddawa. Mulowoozeeko nga ba statesmen, mulowoozeeko nga ba countrymen, era mulekeraawo okukolera gavumenti oba NRM, mukolere ku ggwanga. Mulekeraawo okukolera Museveni, mukolere ku ggwanga. Mulekeraawo okukolera NRM, mukolere ku ggwanga, kubanga abaana abato abalinga mmwe ba Ibrahim Traore bwe baalabanga state egenda kumira eggwanga, bo ne basalawo bamire gavumenti nga tennamira state. Bwe baalabanga gavumenti egenda kumira state, bo ne basalawo bamire gavumenti nga gavumenti tennamira state. Era babatunuulye ne bagalaba basirikale beeri. Muli kuba Nansi mukuba, muli ku baganda bammwe mukuba, ate nga mmwe mwali badde abasale mu kubakuuma n'okubanunula. Ntera n'enfuna ekirowoozo nti oba Yesu baamuttira Uganda. Gwate guliwo ogwo gwe tuliwa nga munene nnyo gwe tulidde okumala emyaka 4. Guliwo ogwo gwe tuliwa Yesu we baba tebaamuttira Uganda. Nga tuli yennyayi Mukama Katonda okutuuka ku mbeera nga n'embwa enkuumi y'awaka eruma nnyinimu. Okutuuka ku mbeera nga n'ekyokwesiimisa kifuuse ekyokwesittala. Nazzi kuno ng'omuntu w'ogwa mu bizibu ojulirira poliisi. Gyonna ekiba kikuzinza ojulirira poliisi, ababbi bakuzinza ojulirira poliisi, biki bikuzinza ojulirira poliisi. Naye ono ye muntu gw'oyinza okukubira ng'ogudde mu buzibu. Ababbi babi, naye ono nga ndaba mubi n'okusinga ababbi. Naalikubidde poliisi nga nzindiddwa abatemu, naye ng'ono mutemu nnyo n'okusinga abatemu. Nga mutemu nnyo n'okubasinga. Afande Mukiibi, ani ayinza okukujulirira ng'agudde mu kizibu? Ani ayinza okukujulirira? Mbasaba ekintu kimu mwenna bannayuganda, munoonye famire ya Mukiibi, mukyala wa Mukiibi mumunoonye, ne gy'akolera tujja kumulumbayo. Abaana ba Mukiibi mubanoonye, ku ssomero kwe basomera okumpi tugenda ttimbawo ebipande nti Mukiibi omutemu. Tujja tteekawo actionizi ze mu bipande nti Mukiibi omutemu. Oba osanga ekinaamalako abaana b'emirembe naye kinaasobola okumumalako emirembe. Abazadde abalina abaana abasoma n'abafande Mukiibi, mukubirize abaana bammwe obutazannya n'abaana ba musajja oyo. Lwa nsonga teri mbizzi ezaalaamu embizzi ezaala ki? Mbizzi taata w'abaana bw'eba mbizzi mwe mulowooza omusomesa ki? Mbizzi ndala. Kakati mbadde nsaba ekintu kimu. Abamanyi abaana ba Mukiibi gye basomera, tugenda ku ssomero kumpi ku gate tutimbewo ebipande. Abaana be basobola okubirengerera. Abazadde ng'abaana bammwe basoma n'abaana b'afande Mukiibi, babayeeye era babeewale okwasosietinga nabo. Oba osanga abaana banaasobola okutugambira ku kitaabwe, oba osanga abaana kye bayitamu kinaasobola okukyusa kitaabwe, ne Mukiibi togenda kufuula baana b'abantu bamulekwa gwe ng'ababo bwe basoma mbu obanoonyeza future. Eyo si future gy'onoonyeza abaana bo. Abaana b'ekyo ky'olowooza nti obapangira madaala kwambuka, abaana obasimira ntaana. Kweyongera kukka. Dani Magic mwamutuusaako obulemu obutagenda muvaako era bw'atagenda kwerabira, n'atuuka n'ekiseera n'awulira nga takyawera yenna. Tolaba nti Dani bamukola sajjale, ne Dani akyalina ekimutawaanya kubanga si bw'atyo bwe yazaalibwa. Naliko ne Dani
lunaku lumu eggodoyigo ewala otegedde kyentegeeza nga bagenda okumulongoosa nga naye mwana abasajja bakuleetera okuwulira nga tokyawera abasajja bakuleetera okuwulira ng'olina okukyawa endabikayo omusajja oyo takyawera temumwongerako buvune bulala nga te temulina kyamaanyi kyemunoonya mbu protecting gains nze muwozi bwakuba omuntu emiggo by the way I can understand kubanga ye kyakuuma kyekyo kyalyamu naye Mukiibi nga n'obukambwe bwonna bw'okozesa oluusi bwoleka njala bwoleka bunaku Mukiibi nga gwakola ebyo Mukiibi kulowooza bo tebazadde tebalina abaana abayuli mu uniform bo nga tebabatuma kukola ebyo ggwe byokola Mukiibi toyina gains z'oprotectinga kubanga singa obadde oprotectinga gains otuuse emyaka egisembeza owuwa kuyigireko bo baleese wa 19 gwe toyinayo mwana wa myaka 2 nga gwe tebakukkiriza kumuleeta okuuma kyammwe oba okuuma kyabwe ekyammwe abaana bo balikiganyulwamu oba kikoma ku ggwe tosiriwala wamma muganda wange Dani Magic tukusabira beera mugumu tonafuwa baagala kunafuyiza ddala nti bw'otugendako nnyo oba bw'otava mu bintu bino tujja kuddamu okukola kye twakukola ate ku mulundi guno kiyinza okutwala obulamu tonafuwa mubaleke ensi eri bawandiikako abaana baabwe bagenda kisasulira ate abo tetuyinza kubakkiriza nabo kugenda mu ntaana nga tebannasasulira bikolobero byabwe nabo bajja kubisasulira Saamu Omala yagenda abisasulidde Peter olwo ali mu kubisasulira Sebirumbi yabisasulira nga n'oyo gwe muyina Lwakasiisi yagalinako amaanyi mu gavumenti y'Obote nga ye minisita wa security ye minisita w'ebyokwerinda yagalinako yamala bbanga kimukomera yagalinako ng'asalawo nti onattibwe nattibwa Kasebirumbi kaali kampi kati naye nga kalina oda empanvu kaatwala abasajja abawanvu mu ntaana bakatuganga kinyira era gavumenti y'abano bwerijja omuntu agenda kutuuka okubulwa wanywa ku tuzzi ng'onywa twaki nga ne Mukama Katonda teyasobola kusonyiwa Yuda Iskaliyoti mutulimba mutya nti Yuda Iskaliyoti yasonyiwa Mukama Katonda ate ne yeetuga Mukama yalina amaanyi agakutula ettabi kwe yali yeetugira lwaki teyali kutula yamuleka asasulira omutango kakati gana agaboozi gammwe ag'ekisiru agaboozi gammwe ag'ekijega ffe tulidda waffe bannange nga bano abantu bazze mu buyinza weeraliikirira ki eyasaala otyotya okufa n'agenda wanga nfudde eyasoma buli lwa Sunday eyawa endobolo eyawa zaka eyawa kimu kya 10 otyotya okufa era weemulugunya otya kuwa Mukama waali kuteeka nga by'obadde okola bikuteeka mu nsi ensuubizo oba mu kifo ekyasuubiza we bagambira nti mu ggulu tebafumba nabwe ekito ayagala eggulu asaala oba ejja n'asaala ayagala eggulu asaba n'ayagala eggulu agenda mu Ekereziya Katolika oba ekyaki z'abalokole oba emasinzizo ag'ekikula ng'ekyo so toyinza kwemulugunya tosaala towa zaka tosaasira ntoyamba toyina ibaada yonna gy'okola yadde sunna yonna gy'okola ate otubuuza bannange nze simanyi era bwe ndifa wawe ndigenda bannange nze ne mmala nfa Mukama agenda kunjokya era ye abanjokera ki kyova olaba nze nti okufa awaliwo option ey'obwereere omuntu okufa n'agenda ewalongoofu singa abeera akoze ebyo ebyamugambibwa okukolebwa kakati otyotya gavumenti empya gwe ataasobya weeraliikiri otya gavumenti empya gwe ataasobya oli naawe mula Kyagulanyi okuva ku makya paka akawungeezi ono najjambu ye majambera ayina ennyindo eringa ng'omudumu ogutwala kazambi nga n'enkuba bw'etonnya yeggama mu nnyindo ze Kyagulanyi olinga kino ate nkya nojja bano be banajja mu buyinza bano aba bata odduka ki nga tewali akugoba
Uganda erimu abantu obukadde bumeka? Lwaki mmwe ab'olubatu mmwe bano be banajja mu buyinza bagenda kututta ffenna batumalewo because nammwe mukiraba mugwanidde okuttibwa? Yensonga lwaki tebaawe yakyogeddeko naye mmwe ne mugwesalira kubanga mumanya amateeka kye gagamba naye mwesiriwaza buki? Bwesiriwaza. Ekituufu kiri nti mu Uganda empyaka mwenna abeeraliikirira ku bigendo bakolebwako. Kyekyo kye muli bamwasiga. Ne Museveni bwe yajja yatasse birumbi. Meaning weebalirire. Nkiddamu weebalirire. Okujja kwa Museveni kyalinga ekizungirizi mpaawe yali akisuubira. Era Dr. Apollo Milton Obote yakozesa ku statement nti oyo musikawutu nja musanga mu nsiko muttireyo ng'emmese olwaleero yabukadde emyaka ameka? Yabukadde emyaka 4. Muleke kulowooza nti wonders zaakoma mu gya 8. Muleke kulowooza nti wonders zaakoma mu gya 8 basajja mmwe. Mwebalirire. Mulowoozeeko kaseera nga temukyayina gye mujja orders. Naye ng'ate waliwo abafuna orders ku mmwe. Mulowoozeeko kaseera nga ne gavumenti bw'eba tekyuse ng'ezammwe ez'emitima zikyuse. Muleke kulowooza nti muli safe kyokka nga gavumenti eri mu buyinza ne Saamu Omala yakirowooza yafudde ng'embwa bamuziiseeyo ku Jirikiti mu Eastern Uganda. Gye bamuziika ate nga teyatuuka ggwe. Ate nga Saamu Omala at least yayinawo kagaapu oba akatindo akamugattako n'abantu. Naye gw'oyina luwonko. Gw'oyina luwonko afande Mukiibi. Afande Mukiibi. Lowoozaako kaseera nga tokyayina Asse. Lowoozaako kaseera nga si gwe akuba essimu okufuna order. Nga waliwo akuba essimu okufuna order. Naye ng'ate order ezo zoolekera ggwe tumutte. Tumuleke. Ayagala okugenda mu jjana saala. Wazzaka. Kola ibada. Kola sunna. Ayagala okugenda mu ggulu gye batafumba soma. Buli lwa Sande. Endobolo giwe kimu kya 10 kiwe. Then ojja kuba omaze okutta omukono mukago ne Katonda okutuuka mu bwakabaka bwe. Siraba lwaki okaana nti Mukama agenda kunjokyanga ate emisaala si gya bbeeyi. Ng'omuzikiti gukuli kumpi obanga yeekaalo ekuli kumpi. Ky'oyagala oyina okukikolerera. Ate asevinga mu buvubuka mu bukadde aba agenda okubonaabona. Obuvubuka bwammwe muli mu kubuzannyiramu naye mulowooze enjuba yammwe ng'egudde. Kyekigenda okuddako nga temwateekerateekera kaseera ka kugwa ka njuba. Mukiibi. Mulowooze kaseera ng'enjuba yammwe egudde naye nga temwateekerateekera ku kaseera ak'okugwa okwenjuba. Ebyafaayo bikusomese tebyeddiriŋŋana. Mmwe mubiddiriŋŋana ate ne mujja ne musiriwala. Mbwe ebyafaayo byeddiriŋŋana bitambula. Mmwe mubitambuza. Omuntu agamba nti ebyafaayo byeddiriŋŋana talina njawulo na muntu agamba nti omwezi gutambula. Gwatambula. Omwezi tegutambula. Gwatambula. Ebyafaayo tebiddiriŋŋana. Ye mmwe ababiddiriŋŋana abasiru. Nabwe kityo afande Mukiibi beerako wokoma. Wamma baganda bange ne bannyinaze abaana abali mu campaign trail mubalaba bye bayitamu, mubalaba okusoomoozebwa kwe basanga at least obudde obw'ekiro bawummulengako nga basuze bulungi n'amazzi galeme kufuuka kizibu gye bali. Yenna ayinamu ky'oyinamu contactinga mwami Center Mulamika ku 0754 7 6 97 0754 7 6 97 osobola okugulira abaana ku tuzzi. Abaana balemenga kusula bweru. Abaana bali ku mwoyo gw'eggwanga. Osobola okubeera nga toliyo naye osobola okubeerayo mu ngeri endala. Abaana abo bye bayitamu bingi. Kacupa k'amazzi tekayinza kugaana n'okuwummuza omutwe ekiro tekiyinza kugaana. Kebesowaani y'emmere teyinza kugaana. Gw'alina ky'oyinayo contactinga mwami Center Mulamika ku 0754 7 6 97
97 kwali ku ground yenna ayinamu ekiwogo kibasindikira essimu eri 0754 766 97 ereeta amannya nti Sentamu Lamek nze yeekolera.